no na bintu kati tosuubiza byotosobole suubiza ebyo bijja okusobola kubanga buli osuubiza byotosobole bikuleetera obuzibu ng'okomyewo oli wakotta n'empisa. Njagala n'okwebaza mutabani wange namulabe leero bw'aba agenda okutambula abantu yatandise obbabuulira kiki kye bateeka okukola kubanga nalinga ngamba abantu nti kirungi nnyo bw'obanga otegeka okwekalakaasa otegeere nti waliwo abantu abatajja kwenyigira mu kwekalakaasako nabo bawe gaapu basobola okuyita naye wakati tuli mu kalulu era buli muntu bamuwa w'alina okuyita ate bamuwa w'alina okukuba olukuŋŋaana lwe twandiyegayiridde nnyo abantu obutatwala nkuŋŋaana gye bataakuwa era nze ndowooza nti n'abakakiiko k'ebyokulonda kati batimbe ng'ebintu bino babiteeke mu mawulire abantu bakitegeere nti gundi yasabye kubanga gw'osaba so si bo bwe bakusabira gw'osaba bo ne bakugamba nti naye wano awantu w'otadde wogenda okuteeka olukuŋŋaana wali kumpi n'akatale mita 10 okuva ku katale oba mita 10 okuva ku ddwaliro oba mita 10 okuva ku ssomero tetujja kukkiriza kubanga olunaku lwa kusoma okutaataaganya abaana naddala eddwaliro kati gw'otwalayo okusaba kwo nti ng'ennaku z'omwezi bwe ziti nja kubeera wano akakiiko k'ebyokulonda ne kalaba abeesimbyewo bali 8 gw'oleese eki nti ndeese kino nti wano gundi yagambye wagenda okukuba olukuŋŋaana ate babiteeke ne mawulire abantu bakitegeere kwegamba abantu baleme kugamba nti gundi bamuyigiriza ate n'oluguudo obanga oyita ku luguudo olina okukitegeera nti waliwo ambulance etwala ki abalwadde waliwo emmotoka eyamba omuntu agudde ku kkubo okiwulidde kati oba olina okubalekerawo gaapu we bayita bw'oba oli ku left right n'ogireka oba oli ku right left n'ogireka. Abantu basuubiza ebintu tulindiridde waliwo omukulembeze wano yagambye minimum wage agenda kutunula nnyo mu basirikale bano agenda kutunula nnyo mu basomesa omuntu afuna akakadde asembayo buli omu afuna akakadde agambe nti nekitutteka ekyo si kigaana naye wali osuubizaako awaka ng'ovaawo okuleetera abaana sweet oba sumbusa oba KFC ennaku zino KFC abaana gye basaba naye wali ogibasuubizaako n'ova wano ku radio nga tolina wadde 10 mu nsawo okimanyi nti naye kati bwe mbadde nveeka mmotoka yange ne bw'ogamba ngisulike sizzemu n'10 kubanga nkimanyi nti kati tetukolera ntebe kubanga entebe omanyi waliwo 50,000 ez'emmotoka weeyitira naye olwokubanga mmanyi nti kati ntebe teriiwo kati nvudde eka nga siina wadde 10 mu mmotoka naye okimanyi nti osobola okutomerewa ebinyeebwa nga yeetaaga okusasula kati ekigambo ky'okusuubiza ebintu nga tonnaba na kutegeera oba omusolo abantu banagwa oba tebaagwe kubanga zino sente z'opromisingako si zizo za ggwanga bazisolooza mu musolo bajja mu abantu be bawaayo sente gavumenti n'efuna sente naye bw'osuubiza akakadde nga tonnaba kutegeera gy'olaga nze ndaba nawo waliwo obuzibu era ntera nnyo okwogera ku mwannyinaze yasuubiza akaveera ng'abantu bajja kunnyukanga n'akaveera ngalowooza nti bw'anaatuuka ensawo yajja ogibaako n'obuvunaanyizibwa n'obuyinza yatuukaawo ng'ensawo takkirizibwa nakugitunula okulingizaayo kati nze mbadde nsaba suubiza abantu ebisoboka nti bwe naba ntuuse mu bukulembeze n'entunuulira emisolo gino engeri gye gikwatibwamu netunuulira engeri ebintu ebirina okuvaamu ssente abantu bye batawaayo kubanga kimanyi nti n'omusolo nagwo tugukweka nze nange nina nange byenkola nyinza okugamba nti nina enkoko 3 naye nga nina 4 nyinza okugamba nti enkoko zange zansaze naye nga tezaakoze eki tezansaze era byonna byolina okutegeera nti olina okuteekawo obuvunaanyizibwa bw'abantu abalondoola ebyo ebintu ofune ogwo omusolo ogw'okwongeza amagye ate nze nandirowooza nti abantu bonna abeesimbyewo ndowooza bandiremye nnyo okusuubiza amagye
kubanga oyinza galina amateeka gago balina ebibafuga kati bonotuuka mu buyinza ne bakolemu okuwongeza ogenda kubafuga ote obatugamba nti ogenda twongeza kubanga awo ojja kubanga olinga abatumye nti bagende benoonyeza akakadde ako kubanga wabasuubiza kikulemye okutuukiriza nze ndowooza nti ebintu institution ezimu bandizivuddeko ne bajja mu bukulembeze ne batwongeza naffe abaagenda ne batukomawo naye ogenda nti abali mu kunoonya obululu basuubize bye banaatuukiriza President Museveni alina bye yasuubiza mu kisanja kiri nakati agenze tannabituukiriza abituukiriza oba tannabituukiriza waliwo ebibadde bikyabulayo kubanga nze kyova owulira nti nze nkyawaka nze kati bwe mbanga nkomyewo kubanga ndowooza nyinza okudda ng'ate nze mukulembeze tomanya oluvannyuma lw'emyaka gino 226 231 tomanya 31 nyinza okukomawo nga nze noonya akalulu k'obukulembeze naye ng'olina bye watusuubiza naye nga nabye kubanga ate ayongerako kyova olaba nti nze bwe naaba nkomyewo muogwo myaka 5 ngenda gijjawo oteekewo emeka nteekewo 10 kubanga omuntu abanga atandika oba otandika okugamba naikonto gye wasuubiza ate emyaka giweddeko kati nawulidde agamba nti abavubi b'erango agenda batera ssente mu ssaka wo wonna kusuubiza wenkubuuliza biki bye yasuubiza by'omanyi byakozeeko kubanga PDM teyagisuubiza yagirowooza bulowooza bwe yatambula n'alaba nga bino byonna byagenza akola bonna bagaggawale simanyi weresekuriyesoni y'amagye nadizi ebyo byonna byonna ng'era abantu bakyaliyo emabega nga tebyakola ndowooza ne yeebaka ewuwe oba ne first lady oba ye yekka n'akomawo n'ajja n'ekyo ekirowoozo nti buli muntu akakadde era nze nalinga ngamba nenga naye akakadde okawa omuntu kubanga nzibadde nange natandika okutambula naye okulaba ebyo ebintu naye jjukira nga twakayingira wano waliwo tractor ezagabibwa buli LC buli chairperson oba buli gombolola bagiwa tractor nebawasa nebawasa nga zigenda zipaakinga era nga bw'oba oyagala okulimira kubaga agenda ofuna tractor kugombolola gyeri naye nga yagivuze n'agipaakinga ew'omukazi omupya gwe yakafuna bwe zaggwako emipiira tebaagula nebikomaawo ndoza zagenda mu scrap bazitunda mu scrap kati ebyo byonna nga bigenze biweebwayo ng'abantu tebalina kye bakoze neŋŋamba akakadde abantu banaakakozesa nga mpulira muli naye yakyerowoleza yekaffe tetumanyi oba Katonda yakimuteekamu tetumanyi kati n'aleeta naye kati biri ebyasuubizibwa ebimu ng'enguudo ezimu ziwedde naye ezimu tezinnaba zimu bali mukola kati bali mukola awasuubizibwa amazzi agamu gatuuseeyo awala tegannaba oluusi ate bugayaavu bwaffe ababirondoola ne ministries eziteekwa bikola oluusi abantu abamu waliwo bateknocrats abakozi bagavumenti abagamba mbu ebyo byamuzeeyo oluusi bibeera byakulimba nga be bati boogera ng'ate ssente bazifuna olaba teri ddwaliro litafuna ssente za renovation oba bazifuna buli kwotala emyezi 3 oba zifuna buli mwezi simanyi naye amalwaliro agamu gawedde amala tegannaggwa amasomero gazimbiddwa naye amalala gakyabulako kugasuubizibwa naye kati gino emyaka 5 ndoza bijja kuggwa wendaba obuzibu mulino oba tutekewo mbeera ki constituency omuntu ali wa NRM ate okufolowinga ekintu kya gavumenti oluusi kiba kizibu lwaki tekivira ddala mu paalamenti ng'omuntu osobola omugamba nti following ekintu kya gavumenti kino bweba PDM kati ebintu bya gavumenti ne constituency ne bweba teyina MP lwakuba nti MP munenya
nti alina okukitegeera nti ekibiina kye kubanga bwe mugenda mu kalulu kati ebibiina bigenze 8 mu kalulu naye era tutekwa kufunako ekibiina kimu kyekijja okuwangula tekiyinza gamba nti kati musibaganye nti kakati omu kafugeko emyaka 2 kitundu omulala 2 kitundu era bwe musibagana muddayo mu kalulu bano 8 ne bagamba nti ffe katugende ku ludda lwono naye muddayo mu kalulu kati abakulembeze bonna abesimbyo abaze mu kalulu kati oyina okitegeera nti ogenze mu kalulu ekikututte mu kalulu okanoonye owangule oba okuwangulwa ebintu bibiri gye biri kati baba kuwangudde oyina okugenda ne gavumenti eriko kubanga gavumenti eno ebyo bintu tebiba bya pate yabyo bibeera bya bannayuganda naawe kenyini ow'ekibiina kye bawangudde oba oli okkirizibwa okuganyulwa kati bw'abanga ddala temuliimu omubaka oba okuviira ddala kwero si wano nga bonna b'opposition eriyo abakozi ba gavumenti abalina okulondoola ebyo ebintu okulaba nti abantu bakola ki babifuna omukozi wa gavumenti toba wa pate oba tolina kulaba bapate bokka nedda oba olina okulaba abantu bonna abali mu constituency eyo abali mu LC eyo abali mu LC2 LC3 bonna oba olina kati omukozi wa gavumenti aliyo okuviira ddala kubanga kati eriyo omwami w'ekyalo y'omukozi wa gavumenti eriyo omumuluka mukozi wa gavumenti nogenda kugombolola eriyo chifu owegombolola mukozi wa gavumenti alina okulaba ebintu bya gavumenti then nogenda ku district eriyo bakaawo eriyo kaawo eriyo ba DEO eriyo abebyobulamu eriyo baveti abo bonna bakozi ba gavumenti balina okulondoola ebintu ebyo waliwo embeera y'okulya essente z'omuwi w'omusolo omukulembeze waliwo yagendako ewakiseeyo n'agamba nti baweerezayo billions and billions of money zikole ku nguudo naye baatuukayo nga teri kantu n'atuumayo ne prime minister atuukayo nga teri kantu ekindaga nti bintu bingi nnyo byaweereze bitatuuka ate omanyi ndowooza abantu bayinza n'okuba nga balowooza nti district bwe banga yawangulwa omuntu atali WNRM nti yo tebaweerezaayo gye baweereza WNRM gye yawangula owa NUP gye yawangula owa DP gye yawangula owa FDC gye yawangula byonna bye bimu mukoze mutya okubanga ebintu oluusi byaweereza yennyini atuukayo n'agamba nti kino nabyajja ministry zirina okufollowinga kubanga buli ministry erina abantu baayo eyo okuviira ddala wansi okutuuka waggulu ministry erina okugamba abantu baayo okulaba nti ebintu bino birondoolwa ne sente tezibbibwa kubanga bayinza okuba omuntu nga opposition naagala avumaganye ate ono ekyo weekiri kubanga nakati ebintu ebigabibwa owulirayo ab'ebibiina abamu abagamba nti mubirye buli ensigo muzirye esente za PDM zijeyo muwase kati batuuka okugamba nti gavumenti erina kyekoze ekikyekoledde bantu naye ministries zirina okufaayo ku bantu baza okulaba nti balondoola then ne ba ministers then ne ba PS bonna kubanga Uganda ntono eriyo amawanga nga Congo ng'erimu Uganda 8 naye Uganda ntono nnyo okugyetoolola kyangu nnyo okutegeera FM ekitabo ky'omuziki ekisinga tukyalina General Nalweyiso katukomewo tuli mu kunoonya bululu buli omu president esaawe kati wotuuka ku Bobi Wine 2026 tuli mu nsi ensuubizi bwotuuka ku mugaati gwa Bata Munyagwa I'm the president chovola bamperedde nabo singa omuntu awangula kati jeno mugenda kukola muti ngama je naye wense ensuubize ekyo ekigambo alekerawo ekikosa kubanga Musa teyatuuka munsi ensuubize oyinza kikozesa nnyo n'obeeranga Musa n'amalalo ge tebagalaba omanyi Musa yatuuka mu kkubo ne yeefuula nga Katonda bwe yeefuula nga Katonda teyatuuka so bwana kikozesa nnyo kiyinza omutambulirako n'atatuuka Katonda singa omuntu kwabo bonna abeesimbyewo ataliyo yagamba nsi ensuubize wabaawo awangula akalulu ando yagamba nsi ensuubize naye nze njogedde bwogezi nti Musa teyatuuka
kati alina okubehavinga bulungi, alina okweyisa obulungi asobola okutuuka n'okwogera ebigambo ebisoboka, ebitasoboka abireke. Waliwo yagamba nga nti oyogeranga ebisoboka, ebitasoboka n'obireka. Kati obadde obuuza Saluti munaazikuba abamagye mu nkulembeze bamuwangudde akalulu kavuddeyo nga kyatteeka oba oyagala oba toyagala olina ogikuba. Kati sigikuba kubanga naye yejje n'omugisa muntu asinze aye yankubira kati alwakagyendeko yandeka ndi wansi nnyo naye kati namuyitako kati ye alina okukubira Saluti nga mumuwadde bw'ayitamu awo ntandikirawo ogikuba. Ate bwe mbanga ndi mukwano gwo nnyo abantu basobola kunkubira Saluti nigamba mu kifo ky'oli amanyina lweiso mumalega nedda ssebo nedda ate olaba neerusi wano tosobola ekitiibwa kyerusi wano ne ku luzzi okimanyi nti ne ku luzzi bagamba nti sokoleko omwana wa chairman asena amazzi kubanga abeera n'amaanyi kati gwamu oti kati Saluti ebyo tebiriiyo. Saluti oteekwa buteeko ogikuba oba oyagala oba toyagala. kasita oli abanga wangudde munyagwa jambo sa akatugu katokota bwe kasirira siye munyagwa yo ayinza okusomera edduwa ya Kamulali akatogote kali kasegirinya nzijukiranga kamunyagwa katogota bwe kasirira sibayi katogota kasirira munyagwa yali munyagwa bwe nzijukira. Waliwo ekintu ekitambula ku social media simanyi lwaki osiba abantu ani gwe nasibye ogundi mufumbiro mbu yakuvuma ku TV n'onyiga nnyo era wa making sure nti omukwata paka nkubulire mukunja siina buyinza bwonna obukwata omuntu wano nengenda nensiba obuyinza bwe nnina wano ku reportinga ku poliisi oba kwero si wano etwala ekitundu kino we mutuula gye ngenda nendipotinga naye sisobola kukwata muntu nenteeka mu mmotoka neŋŋamba poliisi siba oyo naye bw'oba olina ekintu kyonna kyonna ky'okoze nkukwata kubanga sisobola kusanga ngu ogezaako okutta omuntu oba ng'ossa omuntu n'ogamba sijja kukwata nkukwata nenkutwala eri bekikwatako. Nze kati mufumbiro muki wayiswa mufumbiro nga mukwatira ki wayiswa mufumbiro ndoza oba be bamu kubali kuba parade oba ayina ndoza ekintu kiyakola naye nga tekikwataganako n'okuvuma nze kwa social media gamba nzaani gwe batavuma nga bavuma Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa naye kakati nzaani gwe batavuma zisobola kukwata muntu kubanga anvumi kubanga nababuulira wano nti Mutyaba Isaac yali anvuma n'agamba simanyi biki naye sikyajjukira bakyali ku federal oba ku byattaka n'avuma nze nga buli lwagenda ku radio abeera anvuma kati lumu nali ku radio neŋŋamba bwe nva wano ngenda kukwata naye ne wabaawo eyabuulira muze ntuulidde nalweso simanyi oba mubiseera ebyo nalina narankaki ng'agamba okukwata Isaac Mutyaba muzeyi nankubira nangamba oyo gweoyagala okukwata simumanyiya nemugamba Mutyaba Isaac mukubi w'amasimu ku radio nangamba wali oyogeddeko naye tisirina buyinza bukwata era Mutyaba nangamba wali omwe nemugamba nze siyinza kwogera ne Mutyaba tikyetaaga omuyita oyogere naye otegeere kiki kyagamba naye olw'okuba namubuulira ndoza byali bya ttaka we wabeerawo ebyakayugumo k'ettaka mu Buganda naye ye Nasula nga wandiise ensonga oba 20 namba 1 namba 2 namba 3 namba President Museveni nankubira ku makya naŋŋamba Mutyaba muyite kimane olupapula luno nindufuna nga luliko sife oba kubba ttaka oba biki namunyonyola ettaka simanyi byali bitya nempita Mutyaba n'agamba oyagala kunkwata simanyi biki nemugamba nedda gwe jangu twogere njagala kwogera naawe nakkiriza najja mpaka mu ofiisi yange
ne musimba olupapula bwe yamala oddusoma nti aba yagamba tagenda kuddamu kunvuma naye oli yagamba bwamala oddusoma alukuddize talutwala era nalunziriza kati nze sikwata abantu bonna bakimanyi sikwata wabula nyambako kubanga waliwo nyambako n'okukubira bekikwatako kubagamba nti